Inside Story Uganda. Real source of political affairs. Nabbanja. President Museveni ali kati mwacholi yalabise yamaliriza Lango n'amaliriza mu West Nile akati yatandise kufeffetta kalulu mu bitundu ebyo ebyacholi era twalabye abantu byabadde nabo side eyo. Then nkugayimwa Mukyagulanya ali mu Bunyoro n'abalala nga bwe mubagoberera obutereevu ennyo okusinza akakiiko ebyokulonda olunaku olw'enkya okusunsula abagala ebifo by'ababaka ba Parliament kugenda kuba kutandika kwa nnaku bbiri enkya olw'okusatu n'olwokuna. Enteekateeka eno eryeta Parliament ey'omwaka ejja ey'e12 n'alabika etya bo aba DF batugambye nti bagenda kusasula ebisale byonna ebyetaagisa eri ba flag bearers baabwe ku bifo by'ababaka ba Parliament. Simanyi aba Common Man's Party bo bagenda kikwasaganya batyo oba nabo bagenda kukola ekintu kyekimu. Honorable Munyagwa ajja kubeera nga atubuulira. Kenya Raila Amolo Odinga yaziikiddwa olunaku lw'Essande mu bitiibwa nno ddala yatenderezeddwa okwagala ensi ye yayogeddwako ebintu bingi. Akayimba kali aka Farewell to Jamaica mukamanyi bulungi Farewell Jamaica kafuuse almost akayimba kokungubaga kubanga buli wamu we babadde wakiringa buli omu akayimba okulaga obulamu bwe yali kayimba ko yakagalanga nnyo mu mujjukira mu interviews ez'enjawulo yafangayo okubeera nga akayimba ng'akyali mulamu era kakoseddwa nnyo mu kumuwerekera. President William Samoei Ruto yamwogeddeko nga president wa bonna, president w'abantu, but also maybe ne mu ggwanga erya rather ne Isirairi era yeyongedde ate okukasuka ebikompola n'okulumba wali mu Gaza. Ebibuuzo abantu byebuuza nti kyekigenda mu maaso endagaano y'okuzza emirembe eyasayiningibwa oba yateekebwako omukono omwezi guno ng'ennaku z'omwezi 10 yakomawa. Tugambe nti ceasefire eno yabadde broken nti yatyoboddwa. Mwami Munyagwa at least agoberera international politics ajja kutubuulira ne kikyalowooza ku kino ne implications zaakyo. Twagala kutandika butereevu nnyo waali wano kkiriza akulamuseeko tutandike sebo nkwaniriza mpola mpola. Assalamu alaikum. Oyina kuba mu field okola kiwano abatulaba mbalamusiza kungu alina ekibuuzo kyansookeddewo nti nyina kuba mu field nkola kiwano. Kungu njagala abatulaba bategere nti ffe tuli pate empya. Electoral Commission ebyataataganyamu tetwasobola kuvetinga abacandidates baffe baabwe MP mu budde. Okwewandisa kw'abacandidates kutandika nkya aba MPs kyabadde kinneetaagisa nga chief supervisor w'ekibiina okubeera ku party headquarters n'ennaku ebbiri ndabe ba MPs bwe babeera vetted n'okubeera endorsed for nominations. Nengo ina kubeera wa leero actually okutandikira ku ggulo eggulo twabadde tuyina kubanga tukyali mu Eastern katwolekedde Kalamoja. Yes, ezo gundi netuzijjako twajjako eza Bugisu ne tugenda West Nile olwa demand yaliyo nga batwetaaga mangu wali ekyali kitwetaagisa amangu. Bwe twavudde West Nile twali tulina kweyongerayo Kalamoja tugamba tuzisooke tuwummuzeemu. Tulina ennaku ze twalinamu ez'okuwummula ennaku 4 mutujja okuza programu eno. Tewali district gye tugenda kumisinga n'emu. Naye bw'otunulya programu bambuli candidate ennaku z'okuwummula abamu balinamu okuwummula kwa mirundi 3 so fe okuwummula buli wetujjawo programu wetugenda ogizza. So njagala abatulaba bategeere nti pate yaffe nto but buli kimu tugenda kikwasaganya ate mu bulungi ate tutambule bulungi. Tubadde tulina okulaba candidates baffe babeera vetted out batya luli twalagayo list batch eyasooka nga tulina okuvetinga batch ey'okubiri then n'okubeera nominated. Wana twawulidde olukwe nti waliwo mu districts ezimu nga Kayunga Wakiso we baagala okusimbira bacandidates baffe kuli obutaba nominating. Yes. So yensonga lwaki ndi wano wabaddewa tabadde Pakwachi Nebi Arua Koboko Yumbe the districts nabaddemu ebyolusaniya abo babitegeera ate bo bali tebali ku kya olusaniya nnyo wabula bali ku kya Idi Amin.
basanyufu bali ku China basanyufu anti omanyi bagamba poliisi yange yabagwira efaanaganira ddala neya mutabani waabwe Idi Amin yali asetinze so bakutwala kati nga mutabani basanyufu bade bangambye nzireyo bagenda kukola mawuledi mu Arua bampe engule engule singa okuba ey'amaanyi mubakakwa n'abanubbi bagenda ginyambaza so mugwe balaba awedde emirimu and you're proud of that nnyo siina buzibu okulaba region enamba bwete sub region ng'ekulaba nga kati the only beacon of hope so aba West Nile babadde baaniriza mutabani waabwe Amin omusika wa Amin baadde basanyufu musika baadde basanyufu va ku ebyo bakoze pledges z'amaanyi zisinza kwogera ku TV kuno naddala ekoboko eyumbe bali mutegeka mawuledi naye nabagabi bagitegeke ku Arua main mosque mawuledi yakwaniriza abaddaga Amini Amini second coming no the return of General Idi Amin Dada gye baagala okolera mawuledi mugwe balabira ddala Jena awedde emirimu bangambye ndi Amin awedde emirimu baneetegeeza naga poliisi ennungi ng'eya Amin nambona Amini basanyufu neera ffe so West Nile ogina mu ttaano singa tugiddamu ono njagala kulabula DPC Arua yajja muzikiti nga tayagala njogere najjako n'emizindaalo not DPC OC station bamuyita Kato yajja n'ayingira mu muzikiti najjako n'emizindaalo nga tayagala njogere bwe natuuka esswala yajjama gwe byesswala obimanyi omanyi esswala yajjamu kubanga abantu abasoma olukumu ebitaano esswala etali yajjuma zino eza bulijjo nga bawulidde Amini azze ate ze nali simanyi kyamaanyi ntuuka epakwaki ku lutindo obukyalo obutunda entungo bwe batandika okwolobya ennyimba za Amini nali pulya mu Idi Amini awe nategeera nti ntuuke Arua bakulaba ng'oyingira Arua bwe nayingira abakyala batunda pakwaki that is pakwaki abakyala batunda ebintu ku nguudo wawuliranga buyimba nempulya Amini Mubarak bano ngenda okutuuka Arua nga kyetinze ndowooza radio station zaabwe zaali zikasuka live okutuuka ku masjid abantu nga 100 main mosque ka DPC na OC station Katonda ayingira najjako emizindaalo mbusogera nagamba ne chairman w'omuziki nti Munyagwa wayogera ntujja bakwata chairman najjanga nti boss agambye toyogera ofulume nenebaza imamu yemira ku magulu gabi nagamba Munyagwa musiraamu azze kusaala tomusobola gamba nti ave wano nga tatooledde salaamu agitoole yes so good enough wafuna omukisa okutwala salaamu abantu bagamba ki aba West Nile kiki kyotambulizaako okunoonya akalulu obuuyo unless otuge nti wafuna reception ey'omulembe but what do you tell the people ekisooka ligase ya mwana waabwe gye yatandika General Idi Amin ey'okugamba bagwira abatayagala bannayuganda nabo baveewo badde ewaabwe tetugamba nti abagwira bonna bagende naye ekyo nakyo banyonyola ne bakitegeera nemba nga kikyuseemu katono ku kya General Idi Amin kye yakola ffe ekyaffe tugamba si bonna bagende but twagala abo balina amakulu nera ne bakitegeera bulungi ne basanyuka West Nile amasannyalaze gakyabasumbuwa gwekimanyi nti West Nile tenaweza myaka 7 ku grid y'eggwanga ey'amasannyalaze kaba Arua town Arua city actually gayingiwaza ekyali problem how are they called pylons bino kubigatambuliraho ojazira babo wherever you will go nete kuli masannyalaze nenjogera ku kigambo kya solar plants waliyo sites eza solar radiation omanyi solar tebamuteeka buli wamu oyo wa industrial scale ERA the Electricity Regulatory Authority ina sites ze bakola survey map ya survey eraga radiation points eza solar mu Uganda ndoza West Nile waliyo radiation points nga 4 nalabyemu waliwo investor gwe bajiwadde agezaako okugidevelopinga okuteeka solar plant naye mulaba scale kwakolera ntono twetaaga megawatts ezisoba mu 2.5 mu West Nile wokka eza solar so nabagambye nze wembeera president mu nnaku 10 ezisooka nja kuteeka plants bills zijja kuba zitandise okukolebwako amasannyalaze gafuuke lufumo naye mbagamba
ensonga endala yabadde ya kisaawe West Nile Arua gundi economy y'amaanyi actually kati yinza okuba city ey'okubiri Kampala mu busy okubeera busy serious economy but balina ekisaawe kyabwe kivaako flights ezigenda e Central African Republic abakongo abagaga embaga bazikolera Arua Ituli province bachakalira Arua abagaga okuva Central African Republic honeymoons bazifunira Arua so twetaaga okuzimba airport ekisaawe kyabwe kiteekeko ku level ya airport kive ku level zino okubeera just an airstrip betaaga airport osobola n'okuconducting more international flights omuntu gasobola okuva Arua n'agenda n'aflying n'agenda e Makka n'agenda nga tazze Kampala because of that distance so betaaga international airport mu Arua ensonga nakonyenga ku nnyana ekyasingidde ddala okutandika university eya science and technology Temala yeyina kuba specifically ya science and technology Idi Amini University of Science and Technology kikulu fenga common man's party tulowooza kintu kyaba foreigners ne economy yakikwata bulungi totidde ku associating na General Idi Amin omugenzi mu bintu ebizze bimwogerwako ebbanga ne gavumenti eno yennyini Museveni bwasituka okwogera ng'akola reference ku gavumenti eya Idi Amin agiraga nga yali embye nnyo agiraga nga yalina ebizibu and what is surprising nti gwe totidde to associate with such a person and his government and his ways. That's where you go wrong. President Museveni, with all due respect, Amini bwe yawambanga leero President Museveni teyasula wadde olunaku. President Museveni yagenda omwekizaira atandika okulwana mu ssaawa ezo bbiri Amini yali amukoze eki? But he was following what was happening. No, Amini yawambanga leero ekiro President Museveni nadduka ne bakahindo tafiire ne batandika okulwana. Did you expect Amini to behave 100% normally in an abnormal situation? You mean during the Kasese scuffle, people never died? Bafa. Choga mu lutalo lwakona abantu tebafa? Bafa. Nera Amini yali afuga. Mu lutalo alisila kwena abantu tebafa? People died, that is true. Naye abasinga bafiira mu crossfire ya lutalo, which was inevitable. That's number one. Number two, other people died because waliwo confusion. Abamukwata mundu abali Tanzania nga bakola obuvuyo bungi wano. So I mean teyali completely ndiye mubi. Of course he was a military man, not a politician, semi-illiterate. So oli proud n'okutambula n'engombe eyo ku economy. Ku economy. So policies za Amin. Yes. Ne isaye n'enkola ku byenfuna. Byenfuna tugikiririzaamu. Era gyogenda okutwala mu maaso. Yes. Mutatis mutandis. And you're being called musika wa Idi Amin. Yeah, no worries, no worries. Nali waba walabye ebifaananyi nali Arua abayindi mu town eyo ne bavujja abasiraamu ne bansanga ku masigiti wabalaba ne bafuluma nange tukwagalamu ne banza wali ebbali ne bagamba tuli mu kusaba community yaffe tukusinkane ku nsonga eyo eyabagwira ne muga sina problem mukuŋŋaane zinja kujja mba dressing oba muli 15 Rukamu and address you as the next president. Mbanyonyole kikyentegeeza kubagwira sigamba bonna nera abo nabanyonyola nagagwe ali muslim ahli muslim omuyindi bwe yaŋŋamba ogobe naffe basiramu bano nenga yes mba temuyina mpapula you have to leave. Yeah, because I've since heard some people n'abali ebweru w'eggwanga aga nti Munyagwa twandibadde tumuwagira ninaffe abawangaalira eno agenda tuleetera ebizibu. Oyina bannayuganda abali mu mawanga amalala mu mbeera y'emu nga bano boyagala okufubuutula wano singa onaba president. Kakati bo bagenda tebalina visa z'amawanga ago baliyo nga tebalina mpapula bakakasa ayinza okubeerayo nga talina mpapula n'abeerayo. Nkubuuza mu America ICE balina that immigration control agency bagita ICE. Omuntu atalina mpapula omugwire kuteekako $4,000 eza dola singa oloopa omuntu ata illegal immigrant bakuwa $10,000. Gende South Sudan. The immigration department yawe kuli wa sub brigadier etandise kikwekweto kubagwira
yagala byewandiise. Imagine South Sudan nowa South Sudan waayo, it is trying to profile foreigners, and you are saying Uganda is not profiling foreigners. So you are saying Uganda is not a sovereign state, that somebody should just cross through a porous border ingirewa na abeerewa nga bw'ayagala without him being profiled? What are you trying to say? Muleke namwe kutuzanyirako. You are meaning we are not a sovereign state? We are. So tukugambye si mwena tugenda kubagoba. Abatalina biwandiiko mufulume mu ssaawa 48 mudde ewamu. Ewamu waliyo embase za Uganda musabe visas, right? Bakuwa visa jangu wano. Genda ku immigration osabe work permit. What's wrong with that? Akusaba work permit. Ekibi ki? Kubanga gyabanyonyola nze kukola kino na kino na kino na kino. So obuzibuli ki? But honorable, mu bizibu byonna eggwanga byerina ekisinga mu byonna. Because it's something you fronted okusinga ebirala byonna. Biri byonna obijjeeyo naye kino ky'osoosoowazizza ennyo. Kakati njagala genda ne kamera mu kikubo babuuze. Twa Munyagwa byayogera ku bagwira kyekizibu ekisingayo. Kungu bw'oyingiza gw'ogula flood gates n'oyingiza illegal immigrants mu myaka 5 baweere million 10 gwe tomanyi kyekireeta. Eddagala mu malwaliro liba terimala. Kubanga jjukirayo government ejja kuplaningira abantu balina mu records. You understand? Kakati you must have that level of certainty nti abantu population yaffe kulya ku rate ki. Oteekere center lwakuba government yenaremu yeyo tebigoberera. Naye amalwaliro masomero biki service delivery yandibadde commensurate to the population. Kakati go planning de bana Uganda million 4. Ogenda kumale okutuuka mu kisanja makati nga bali million 6. Betaaga malagala mu malwaliro, betaaga okusoma, amalaga jukiro tadde health center for eddagala limu ly'abana Uganda lyabwereere. These foreigners will come and consume it within no minute nga teririiwo. 3. Emirimu jabbula. You go to America, to the United States of America. Go to China. Genda munsize mwegomba. Abagwira abasinga bano bajjanga banoonyiboobubudamu. Babeere mu nkambi. Enkambi tuzibazinye tuwongere enkambi z'abagwira z'abanoonyiboobubudamu. What's wrong with that? Siganye, we are not so inhuman. Nti agenda okuva mu nkambi, tuyinza omuwa work permit, waba n'okumulabira mu nkambi kituteekako cost. Tumuprofiling bulungi, tumuwe work permit. Afume ne mu nkambi nga tumanyi ne kyagenda okukola agenda nakikolera wa. Tubateeke mu nkambi tubaskiringi. Tugenda okubayimbula nga balina kyebagatta ku economy. Abachina nabo banoonyiboobubudamu. Bano benda abatunda ebintu ku nguudo. Abatambula n'emmotoka nga bazitembeeza banoonyiboobubudamu. Muna Uganda ali mu dduuka lya million 5 ku kikuubo. Asasula ne license. Wamuteeko ne ifris okamanya ke baateekawo. Yo Omuchina agende wa Muganda we mu factory embalala ku lw'emukono. Ne bamuwa bintu mu buutu yena nga kutalaaga nga tatusasula license takola ki. So oyagala tubaleke. Mwagala tubaleke. Mwe abana Uganda bamwabaki. Mwe temugamba kiki lw'okuba tuli baddugavu tetuli bantu. Gwe China oyinza ogenda nga tolina visa. Oyinza okubeerayo nga visa eweddeko. Eggwanga lyosinga okwagala esiyogero oyinza okulingira nga tolina visa. Asigenda lyogera sobola. Byaffe. Yeah, but let's expand that a little. Yes, you have this message. Yes. Kifaananyi ki ekinene abantu gy'oyise kye bakulaga ne ideas zo zino ng'oggyeko mu West Nile, but how about other areas gy'obadde bino bw'obibagamba babya appreciating? Message esinza okukwata abantu mu Babiro ya mirundi 2. Esooka y'abagwira countrywide bonna bakimanyi kati bagamba oli mutuufu. Eddako ate bwe natuuka juzi mu Eastern ate gwajabagira. Singa nno twabaleeta bemuyita bayinvesita bammwe besikiririzaamu. Tojja kwetaaga bayinvesita? Sibeetaaga. Kyoga tulina abagana Uganda balina makolero wano. Listen, let me finish. Yogenda okuddukanya. Mwami Museveni gweyagala okujja mu buyinza. A couple of months ago yali mu kyondo kya Buwarabu eyo ng'agenze okwogereza bamusiga nsimbi bajje wano basige ensimbi zaabwe.
amawanga gonna ga promoting foreign investment babatirawo incentives by investors bajje basige ensimbi wano. How big is the next media? But you're saying you don't wait tugende mpola. How big is the next media wano wetuli? Big in terms of what? No, muri mu region kakati media entity nesinga next media. No. Ya muyindi. No. Bana mubalimba na Uganda amagezi. Omugenzi mu Rwanda tereka makolero. Muyindi. Oscar Industries ono bawa Maria Chiwanuka akola ebitabo bino ya ina factory singo kubenene mu Great Lakes region y'ebitabo y'empapula ya stationery. Muyindi. Wava muno muyindi. Those are local investors. Nkugambi. Are you trying to say you will have foreign investors mu Gwanga? Tubetaaga naye mu fields etasobola. No ite foreign investor jakube kasoli. Kasoli. Maize milling. We must not open up floodgates to Yagalaji. Ojize kola chi. We need a dam ya $1 billion ya sente to zina come in and help. Siba bano betuwa ne nsimbi. Kungu. Bagate musasula musolo banga bweri. Ekibatawanya butekiririzamu. Ogala amakoro bine mitwe tuliye waka makoro nige tukozesa two speaks bichi. Echina babikolera waka mu makaga abantu. Baina bo twita cottage factories. Bibiko obiriti babikolera waka. Nebe nabyo obiriti nemisubawa oyagala omusajja ave Sri Lanka je wano mu mwetaka lya bwerere kungukankubuli olwa yanseseza abayindi olwa yanonyeze gulo musajja we naremu. Ntokuyana ifananyi nambo oli mugezi. Bakola bati ajimitwalo ja $10 kwa account. Gaje oze wabwe. Nafuna investment license. Nganja akusinkana president. Olokwa munayi mwe kale enjeru je mu HTibwa. Ate agenda amulabe investor uya akola president. Olu meeting ana nganja akola wane kikolero erisinga yobunene mu Africa eri assembling amasimu. Wetaga taka kindika 3. Ngagende namma nga yo munonyeze yika 3. Ngamuje one ekibira kyamwe. Ngamwe yika 3 ngabuli mwe kula billion yejeji. Ze billion yaga ngamuwe chapa manyage. Obaye Xi Jinping ngamuchimuwa. Mumanyage chapa cha yika 3. Ngatwala mu Exim Bank valued at 30 billion ngamwa 15. Ngajako 7 billion ngagende Dubai ngagula apartments. Ngasigazako 8. 5 ngaziteka kwate coach factory taking off jobira factory by investor bamu taking off. Olumalanga duka. Do you have them here? Yes. Olumalanga duka. Galoni ajirekako chapa ngachireka mu bank. Abye billion 10. Gwe kyogamba kungu. Uba kuwetaka. Nolisinga mu banka. Ewamwe mu Greater Rwete osobola kuteera factory ekola juice wa nanasi. Ngalo kinedde. Mukomyo kujoga bana Uganda n'ebibozi mu bya investor. Inanze nga nabadde president embozi temuda mujogerera wano. Mujja kunoonya ebibanja awalala. Alowooza nti muna Uganda tasobola kulaakulanya Uganda mujja kunoonya ebibanja ewalala. Mutulina kukwata Pineti ojja kububa koze bubi. Enrica Pineti. Let me ask. Okwata Pineti omwe 1 trillion. Trillion embwe bumbi 10. Tuina ba Dr. Mbonye mmanyi wana Kasero Hospital. Yeah. Professor Kanyerezo mmanyi wa Kampala Hospital Kololo. Gwe kyogamba ngo ayise Dr. Mbonye n'omugamba tukwadde billions bisatu please kolayo branch ya Nakasero Hospital. Nga special ngeringa specialized hospital nga kani Kenya. Choga takisobola. Tine experience esobola ekyo. Experience no kugwabirina. Nera gogamba tulina kuleta Peneti okuva Italy tumwe trillion yemu. Okola lubowa. Kinayogera ku bikajjo. Ebikajjo kirimenge mwanyi. Onalebo nandala mafabi ne Bugisi Cooperative Union bakulazeeko. Emwanyi zaabwe bazeerimira. Bekola mu Cooperative Union. Bazeegulako. Ne baz addingako value ne bazinoonyeza market. Nebikajjo gwolozo kubika mulamu bukamuzi sukali juice
omubisi gukolemu sukali byetaaga folena nga ino kikola kwata abalimi b'ebikajjo buli district bakole mu cooperative union investor aliyo mugobe eyo ekiuma mu kimumwemu center afune ebirala byakola Kaliro sugar factory gigule gikwase abalimi b'ebikajjo mu cooperative union bawa abakuguba abajjokanika ekyuma okukimaintaininga abaana wabula byensimbi beguleko ebikajjo bekolere sukali bamwetundire ku magoba basasule ekyuma kyobawadde wano gavumenti eriko n'abakungu bayo bino tebabimanyi kubanga bwoba oyina Uganda Investment Authority oyina abakulu abavunanyizibwa ku oyina National Planning Authority these are people I think who would be concentrating okuteekateekera eggwanga n'okukola bino byoyogera ekyaleeta obuzibu kyonna was to duplicate roles ezo authorities zonna zowulira zeetaaga kuvaawo osigaze ministries zaffe ziri enkadde osanga ministry ya planning anosanga Uganda National Planning Authority kati ministry ebe ekola ki ministry ya forestry eri wano anosanga National Forest Authority kati ministry ebe ekola ki simba muwakanya one rationalization no sijiwakanyangako nenze nali mpakanya selective rationalization tubyetaaga so kyengezako okukolaga nti ba investors ekiresa obuzibu buli muntu alina obuyinza abona boolaba bakolera bali mu gavumenti by investors yes amusanga India na tugenda tutandika ekyuma kya sukali e Kampala they are partners yes it's a racket of corruption they are racketeering against Ugandans kati mu batwogerako investor bave wano tulabe otabeewo waliwo eggwanga mu nsi eririwo nga terina ba foreign investors lyomanyi teririwo so kati goyagala kukola ki nkwagadde kungu leero oli sharp nnyo than ever bakuleetamu ekyo kyosobola ate waliwo emirimu egibeera ring fenced specifically for indigenous citizens ngove wano ogende mu America kweba waka permit y'okufumba paani gwokubiriza sinagaana ate raba ati okutandika okuntiisatiisa otiisatiisa president but what I'm saying mbekuwa kamera amawanga gonna Mr. Kungu gajja kuwa gabaagala ba foreigners naye mu ekyo kye batasobola kitegerekese well ekyo kiri mu nkambiyo kikyolaba mu banno boli mu kuvuganya nabo kisooka Franka Bolira aliwo jjo nabuza kibuuzo kya nobody is answering me amanyi ofa ku kikyo naye bw'obanga oli mu kuvuganya kyemmanyi otunulako newaamu nno banaabo ovuganya nabo mukulu candidate Franka Bolira candidate Kasibante nze nali siri surprised nali sisuubira nti bayinza to punch beyond their weight presidential campaign kintu kiri hectic nze navudde West Nile nga nyina ekifuba kingi ne ssenyiga naye sinnatuula neera ndi mu planinga biki biddako kyetaaga omuntu ali that endured nga ali time tested for you to become a meaningful presidential candidate naye abakulu abo waliwo batajja kufuluma na Kampala nga tayinza kufuluma kizibu kikalubo nnyo it requires a lot of money omanyi ffe ku level zaffe n'ofuluma ne million 5 n'otadda nazo do you know how it feels so sibya so where is he simanyi but I don't see them maybe you're not only seeing Bolira but Elton John etomulaba simulaba but ye yali agambye yali atuyise tuteese on how to stage sort of a boycott a campaign I hope that you're not revealing much not much because neera ebbaluwa nagira n'amawulire copy ebbaluwa nagira n'amawulire yes yakutuukirirako yeah no it was a letter yali bbaluwa
jana n'abannamawulire ng'erimu okay grievances ezimu entuufu zolanga zirimu amakulu endala ng'olaba atidde buti because tosobola kunominatinga no complaining ku lunaku olusooka oba mu wiiki esooka kitegeeza waze mu kintu ky'otomanyi. Nze nali mbasabye tutambule eggwanga ffenna tusooke tutambule eggwanga lyonna. Kituufu nange ebizibu mbisanga buli gyendaga but tugenda okutekinga those radical steps ati si mwezi ng'ogwokubiri. Yes. Good. How do you rate yourself so far mu weeks esatu ezakayita n'abantu b'ovuganya nabo mu lwokaano okuviirira ku mwami Museveni najja ku mwami Kyagulanyi n'abalala? Kati mbasinze bonna olw'ensonga nze sisomba bantu. Mr. Munyagwa. Listen, that's your problem. So osinze Mr. Museveni? Because you called me here. Yes. So ombuze ebuuzo mbyanukule, okay? Bw'oba olina answers entuufu z'oyagala. No, osinze mwami Museveni, osinze mwami Kyagulanyi, Bwana kungu. osinze Nandala Mafaaga. Bwana kungu tugende mpola. Let us go slowly by slowly. Ombuuziza kye njogera, how do I rate myself vis-a-vis those colleagues of mine? Nkugambye bonna mbasinga because I have organic support. Bonna bumbuli atasomba abantu yani. Okusomba? Yes. Ku rally? NRM webeera rally NRM ebaako abantu ba district 3. Nupu webeera the same. Nupu teyina ssente. Oh. Ebiina bya iPod byonna ebibaddemu iPod biina ssente. Nupu efunidde ssente za iPod emyaka ena to a tune of about 30 billions now. Nandala Mafaabi abaddemu iPod FDC obutali musango. Bo kye bakola Honorable Nandala bane rally Embale abeebugisu abesironko bona babayiwaawo ne baweza naweza rally abantu omutwalo gumu wa Honorable Kyagulanyi nenga abali loko abaawo bali 10. Nze Munyagwa ngende wantu nenkubali mu district minerals munana ne mayizanga njogedde n'abantu mutota abantu 14. Ngojonga mbona akoze ekiduula lonchi y'abayimbi lonchi ngamba mwansinze katutaba ku rally y'omu ku bavuganya ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga. Did you find that okay or it's not? You know, it's sad to some people balimedda to graduate up to the tasks ze baba wadde mu ggwanga. The Prime Minister of the country ng'eggwanga singa tubadde mu mawanga gali mu parliamentary democracy yandibadde head of government, president yandibadde head of state, prime minister yandibadde head of government. Osuubirwa okubeera cognizant of the norms of democracy, the international democratic norms. Nti mu kaseera nga kino ekyakalulu ekirimu akalimu multi-party dispensation, on that basis waliwo by'otayogera. You can't say that as a prime minister. The chief of government business or the head of government business buli oyogera simanyi ba Honorable Nabbanja right honorable amanyi ekigambo kyayogedde weight yakyo. Weight yakyo eriche nti prime minister bwe yandibadde ayogera statement eba policy abawadde instruction eri ne police na one the person coming temuwuliriza temwaniriza. naye tulije ku kooti endala gyayambadde. No. Kubanga mubaka wa parliament Katola president member wa NRM oba yabyogedde nga member wa olaba president Museveni chairman wa NRM and is the sitting president. Yes. Netasobola kukyogera. He can't send Munyagwa jeyo nete mugendayo watalinyayo. He can't say that. Never bana akikola mukasirise. Yes. Naye kooti ezazirina. President, chairman wa NRM, you get the point. Sitting president is a competitor in this, hence an interested party. Naye tasobola kukyogera. So abantu be NRM oluusi bakyamuukirira. However, nzirayo ku kya president kyeyagamba bwe yali alayiza wa right honorable Nabbanja ne baministers abalala yagamba ndeese cabinet y'abavubi. Ojjukira kati so mukama we yennyini amuleeta agamba ndeese abavubi bano. But it is not proper. Yeah, Sikunyomerera, but right honorable must know
nti obeera prime minister olwo byotayogera kati ndugurugunda yayitasobola kwogera kigambo ekyo oba John Patrick Amama yayitasobola baali tebasobola but still even then yes the Mwami Kyagulanyi ali kakumiro but interpretation yabadde nti abantu ava mu kitundu ekyo tebajja kulwaliza Kyagulanyi naye jjo mwana watu abantu bazze mu bungi anti ono yamukubidde akalango bwemugamba temugendayo abantu bakipaasiringa nti waliwo byobagaanako ebyamaanyi ledde muganda listening tobagana buganyi bwobagamba banaye temugendayo balooza olwo ebyamaanyi byalina atuziyiza ki katugende tulabe ledde muganda listening so in other words yamuyitidde abantu exactly let Mr. Kyagulanyi Honorable Kyagulanyi go and address the Banyoro let Banyoro go and listening kyogera ki ku nfuga ya demokrasia no it was not proper given it elections ke kamu ku mpaje enkulu eza demokrasia not only democracy but empaje ya rule of law enfuga y'amateeka emu ku yo ke kalulu waka demokrasi akolaba okuvuganya so gwe prime minister andibadde tayina na lukusa lusitula mu mwagwe mu kalulu ayina kwogerera constituency ye naye ba constituency yo tayina na buyinza bugamba oyo ta campaigninga no gwosaba kaluluko you understand that's democracy. It's very unfortunate. Next thing about the Musia Zakula, I think yandade yali kulide nadda. Well, during the wiki yokunanga mufefeta kalu, there has been some semblance of calm. Okusinzira ku abatunulira ensonga omuli actually the minister Norbert Mao. Do we expect that calmness okusigalawo going forward? I would pray for calmness all through. Nzochimanyi neche kyakutuuka kubeera nali activist nyabwe twalabanga omuzibu ennyo in fact let me even tell you what disappoints abantu bangi Munyagwa eyali meya w'Ekawempe yogeranga nti atokota simanyi obusera bukola butya bwe yeesimbyewo abantu babadde bakusuubira okucamuka anti kakati okucamukiriza abantu yes kakati abanyankole bagamba ngwihano barubuzogorarira ebiri ihano barubuzogorarira ebiri ihano catastrophe bobobuza ekibambulira oya kutegeera ebifa ku kibambulira okibuuza yali akirabye NRM amaanyi gayo gagiri mu violence you get the point ebyokunyonyola bijitawaanya fe common man's party tuli kibiina kya mwezi gumu na nnaku 2 niyo olaba tuwambyeko ground mu kunyonyola buuza abantu manifesto ye naalimu erimu kibaga tetumanyi naye ogenda obuze manifesto ya Munyagwa abagwira bo bawedde dda you understand bwoleka NRM gwe nogitwala mu line ya violence kati tojja kutuuka ku boko therefore message tejja kutambula bajja kufuna justification a cramping down okitegeera kyenkulaga nze mubali mukaluka nabo opposition teri ayinza kunsinga violence so does it mean therefore nti bulijje fujjo yes ditulaba mu bululu mwambadde mulitandika abavuganya waliwo twalinga nayo yali police yaffe approach ya defiance okuguba yaliwoko naye as a new party bonotandika ngo olwanire jinja tojja kutuuka mbali but this is not only kugwe ne bannabalala banandala Bakyagulanye abo temuli activist ebyo byogera temuli abisobola mu abo abisobola ali wano nitwala bifujo mu 2021 yetanalaba kati NRM yalikola okwata candidate ne blocking ne Nalufenya yakireeta naye bwe tugamba defiance okusuula wheel spanner mu lupanka mwe tuli mu race fe nabo positions enkisobola solo kwata olupanka wheel spanner ne gisula mu boda edduka listen wali olabyeko ekintu nga kigudde mu pichi ng'edduka oba eggaali mu lupanka asobola okusuula wheel spanner mu lupanka ndi omunze kawana abo tewali asobola asobola okutuula mu kisaawe omupiira ne guyimirira ndi ogwo
To guide security, you're restraining this time around. No, they're restraining, but we have this to disarming. You've not provoked it. No, to disarming. It's how? How have you disarmed? By not provoking it. Kungu. Bomanya nti kungu bwankwata musajja w'amaanyi ajja kunkuba ekigo anzite omukubira ku distance arm's length okasuka bikonde bodde emabega NRM amaanyi gayo gagiri mu violence bwewanditandise kati defiance ne koboko tewandituuseeyo ate message teyandisinkinze kati genda gwe otekeyo message enkambwe badde ku defensive ate kye baliko nze radio station kanagende jinya nenjogera ku radio station yemu approach yaffe ku bikajje ya cooperative unions RDC yakomo bagoba mugoba abantu bagaba gwe toyina byogera nawe toyina kyonyonyola sajja baddawo yanyonyodde ebikajje solution engo olabira dda bikola byayogera tusooke tutambule borders zone za Uganda tuzimaleyo abantu batuukeko niye buleetera akavuyo e Kampala wano tojja kutuuka bundi bujjo. Ani aleese embeera ya calm? Yefe fe tusobola No. Honorable, can you listen? Allow me to finish. Allow me to answer. No. That's not what I would like you to answer. The question I'm asking, akalulu ketuli mukati tukalabye so far mu week esatu kati tuyingidde yokuna nga kakimpowooze kadembe contrary nekitwalaba mu kalulu akagwa titwalabanga amasasi twalabanga tear gas twalaba okukwata kw'abantu. None of those has happened now. Who is responsible for this and who is behind it? Is it you, the candidates and the opposition, or security? It's okay if to disarm NRM to give me reasons as some violence and we shall not give them reasons except plan B. But in plan A tekirimu. Nagamba plan A between nominations and voting day. Then plan B immediate after voting day. So plan B can come. But what I'm saying, it's we who have disarmed the NRM. That's number one. Number two, I think even the NRM has learned from its past lessons. Kungu mukalu whatsoever to maje. Tewetaga UPDF mukalu. UPDF is our army. You don't need it to be charged against Ugandans. At UPDF terim, tetulimu kutambula. Exactly. Ne bana ba DPC baba restraining ne characters ngeza honorable Nabbanja. Baba gaunt no. Tebiyetagisa. We can have a peaceful election all through. Nze nzikiriza mu kwogera etutuke paka ku buli muntu ekyo nze kyenjagala obuzibu bujja okuva singa zino restraints zino emizizi ko gino gigenda mu maaso egya police nze obuzibu bujja okuva mu nkambi yaffe neffe batuleke twogere eri abantu kubanga ebyokugamba abantu ffe tubiina unlike other camps obutafaanako nkambi ndala ffe ebyokugamba abantu tubirina anti ati enkambi endala tezirina manifestos enayogera bino enayogera biri eno naye manifestos katika nguli abayina manifesto ndiwampa kukopia manifesto yo ndaga kuzabalala nina eya mwami Robert Kyagulanyi ojina copy nina wano sijiri nabo at least nina ensonga zaabwe 11 zebaatuwa ezisummarizing ati ekinene Chiriwa. Mungu nawe tonfuula nnyo nga muntu tolowooza nti okyaziza president please tolowooza nti okyaziza muntu aliawo wa bulijjo kiriwa ekinene kiriwa please no kungu ekinene kiriwa. Let me read them for you. 11 priority areas ezisummarizing ekinene zino ziva mu kiri ekinene ebyobulimi ebyemwanyi ebya bulijjo ebyogerwa the usual rhetoric nawe byosobola okwogera nga wali ekinene nekambi babuuliremu ffe tulina manifesto a social contract gye twagala okusaininga ne bannayuganda gye tuli mu kuwa bannayuganda nti yino erina mu buwandiike yiino bw'ogikiriza this is an offer
bokkiriza n'otwatik, that's an acceptance. Hence ne beefuusa social contract ne bannayuganda gyojja n'okujja nga akalukawedde nti Munyagwa manifesto yino nga togigoberera. Nva mu bibuuzi naawe olwo oli mu lwaliro olimu naawe. Ffe tulina manifesto mu bantu b'opposition. So eno si manifesto y'abantu. What is a manifesto? Nva mu bibuuzi nkugambye nti nze nyina endagaano naawe. Endagaano nyina gikulagako. Ate Mwami Museveni yalaunchinga. Ayina naye teri touch na population. Securing. Terina. Protecting the gains. Protecting the gains. Which are the gains? Abatula bakamba buli gains NRM ziyagala protecting. Obutaba na railway, obutaba na train mu ggwanga. Accidents eziri ku nguudo baagala ekyo kisigalewo. Okubanga abaana baffe tebalina mirimu. Are those gains? Anti kakati bwogamba katukuume bino bye tuyina. What are gains? Ebituukiddwako. Byebyo. Katukuume bino toyinayo pulaani ndala. Those are losses. They cannot be gains. No, bakugambye ffe ebiriwo bye tuli mu kuuma. Abaana baffe obutaba na mirimu, obutaba na ddagala mu malwaliro, abasuubuzi baffe abachina be muli abatembeeya, those are the gains NRM ze bagala okukuuma. Byomenya, those are failures. Things that have failed. But for them they're telling you, we need to protect the gains. Ebituukiddwako. Tosobola kutuuka ku kibi. NRM ina gain emu yokka. Egi. Ina gain emu yokka. Eri egi. Eriemu ya UPDF. We have a professional army. A strong professional army. That one tick. Ebisigadde biveeko. Security? Anti ebiri under UPDF. Yeah, tick. At least mu region we are the best. Otambuddeko we are the best. Over the up country. No, we are the best. Yes, over the up country. Okubanga osoogenda amakubo mafufu kyenkanidde. Nyonyo wafufu. Teddy highway etali under repair. Repairing wouldn't be a problem. Naye lwaki ekkubo lye bakoze emyaka 5 mu myaka 5 liba lirimu 5 years back ligenda omala emyaka 5 nga lirimu ebinnya lirimu biki. Meaning corruption. Nti amakulu batuwa substandard. Ne gye gali ekivaayo tekiriyo. Gayitamu ki? Bagaanikako muwogo. Botuke bateekako abantu tebalina gye baandikako muwogo because tebalina kye baleeterako. Tewalina motoka ziyitako. Tekuli ate zivaawa. Kubanga mweyanika muwogo. Exactly. So kyenkulaga nti NRM bwegamba protecting the gains kijikuba. So boogera ku security yokka niyo. Exactly. Security we are the best. Education? Transport? No. Health? No. Olwaleero buli mukungu waawo anaafiira bweru. Bafiira bweru. Kenya. Fena abantu gye baddukira bayogera kidney transplant. Waleweddeyo omuntu n'omu gwe batransplantinga yali omu gwe bajjamu ensigo yafa ne dona n'afa. Onaku nalaba yali IGG yali omukyala Mulyagonja. Yes, yali kwa IGG. So Justice Mulyagonja ng'akaaba nti bawe yaragajjaliro. Aga nti n'omuntu obutandikibwako. Are those the gains zoyogerako? Mu National Referral Hospital. Exactly. As again zoyogerako nze nagenda mu mwana wange afunye Caesar. Amanyi abaana bato walwala omusujja oba ki malaria biki can easily get a Caesar. Nenziruka ne bangamba ntanga tumstabilize naye genda bamukoleko CT scan. Ne muvuga ngende mulago ekiro. Nuga njagala omwana mukoleko CT scan aga twani mukozeeko ne honale tusonyiwe tetulina contrast eba paint. Bakuba ekifaananyi wamaana bakuba mu paint adamu nakuba ekifaananyi paint eyo etatuuse kitegeeza omusaayi tegutuuseewo waliwo blockage. Paint bagitunda wali mu lab ku Bombo Road. Are those the gains? Nengende ekiruddu ekyo nagamba akola ku scan taliyo ajja ssaawa 3. Now imagine balese patient to accident, something is rupturing in the head, a scan is needed immediately. Are those the gains zoyogerako? Waliwo ekiruddu bwewunya waliwo baddewo ekiruddu n'owulya bwewunya. Are those the gains? Please, NRM mugamba protecting the gains yeekuba yokka. Nkudira mu kalulu kano feffekka abalina manifesto eri ni touch n'ebizibu by'abantu. Nga tuva ku campaign z'obwa president
Ogambi, you are ahead of all these other 7. Tukulinde kulayira nga 12. Nay. For campaign. Because you see, what double chibuzo cho? We are aware nti akatandika tujja kazza. Kungu katika nkunyonyole. Tonyonyole. Tukulinde kulayira. Yes. Yes. Nga 12. Nga tekabbidwa, yes. Don't qualify. No, yes. So you expecting kinds of kumbibwa? Yes, an election is an election. An election yokunonya akalulu So why kirala. can't you protect it if you know nti waliwo possibility? Why can't you prepare for that? Of course, ekigambo theft okubibwa kitegeeza this is something changes zako protecting. You grab and take it away. Bwengamba tisobola okubibwa tekitegeeza I'm not protecting it. Baba kiri in somebody's possession. Come take it away. Nkumanyi kikuwawaza amatu okulaba Munyagwa gobadde owangana nti agenda kubeera president. Kikutawaanya omutwe. You see, you get a problem. No, where I get where I get a problem from nti tewali musaali kuwagira nongosereza Honorable Matiya Mpuuga yali agala okuleeta. Nga tugende mu kalulu kano nga tukakasa 10 ku 10 nti bwe tuwangula tujja kulangirirwa. Tuleke kuteekawo muwaatwa. Okay? You didn't support those reforms? I did, but I was not in parliament. Reforms bali bagenda zireta mu katale. Saa agenda floor ya parliament. Bo benyini bali mu nupu yawe ne batakanya. Nze nali kifuipwa nupu. I did. They are necessary. However, still the NRM can be overwhelmed. Tambula buli kafo ka Uganda preaching a message. The NRM can be overwhelmed. Okay, good. Encha nominations zitandika z'abaka ba parliament. Nakulaba nno wano joli abalamu ng'oyanjula Miles Lwamiti. Banji betuleeta bajja ku shocking. Nti tulese dangerous. Tumulese wane Nakawa West. Atereze Nakawa West. Miles Lwamiti. Ekyo nakyo kibi. Yagenda okununula Nakawa West. Ekyo nakyo kibi. But waliyo mwami Ssennyonyi. Tugambe tumulese agitereze si kuginunula. Ekyo nakyo kibi. No, but has Ssennyonyi not performed well? Where? In the constituency? Both. He's out of touch. No muntu wa bulijjo mu constituency. Because I thought as an opposition political party, Yali mu kubana. A common man's party, mwali wadde muga nti okay, leader of opposition wano. Takoze bubi. Waliwo record yo badde opposition bazze bawangulwa. Ogengala tigo yawangulwa, wafula ogutu yawangulwa. Bagenda ne batuuka mu bugombo obwo ne beerabira constituency. Bw'okireka we NRM ekitwala. Waliwo president. Nti abaliko balida wo abasinga bazze babawangula. Katugende omukomo. Twalina ogengala tigo. Bamuwangula. Twalinako wafula ogutu. Bamuwangula. Twalina ni atogere ku byalo Kasese winikiza teyesimbawo naye singa ali agenda kuwangula yandikomyewo neyesimbawo. Bagenda ne batuula mu bugombo obwo ne beerabira constituency. So he hasn't performed. Ate bwe tukireka NRM ejja kukitwala. So katukiteeke mu mikono gya Lwamiti. Kwe kuleeta Miles Lwamiti. Akisigaze. NRM ereme kitwala. NRM yataddeyo bulola. Is that bad? Is that bad? Miles Lwamiti ogenda n'akwata entebe NRM gye badde genda okutwala. Is that bad? But I thought you would sit as the opposition and you choose the best. And that's your problem. Because there's a possibility musobola okwawulamu akalulwa. Ate nze kungunze nsekerera wenda bakugamba nti oba wage kungu ina kyekubiira ffe totwagala. Mani besaagala. Aba Common Man's Party. Nupu wesimba ku Lukwago, that is okay. Sina kulya ngamba naye mutuule. Nupu wesimba ku Ssemujju, that is okay. Sina kulya ngamba mutuule. Ffe tugamba bana ekifo kya Lwamiti kigenda kya leader of opposition bagenda kitwala kati kibajjeko abe NRM bakitwala. That's bad. That is double standards. You are playing double standards. Kakati kuffe mwe aba Common Man's Party muga sibaagala. Aba Nupu bagamba sibaagala. Aba NRM bagamba sibaagala. Nze ndowooza oyagala Nupu. Aba DF bagamba sibaagala. Nze ndowooza oli wa Nupu. Kati nzirewa. Nze ndowooza oli wa Nupu. Nga togamba nkoba Nupu nti banaye mu kusimba ku Lukwago omuntu oba mu kusimba ku Ssemujju oba mu kusimba kwani musooke mututuule. Lwaki temutuula?
fe tusimbye ku bantu tebasukka na 8 betusimbyeko abaabwe balinga 15 olwo tukoze kinene nnyo ate fe tutaddewo tulaba nga bagenda bawangula olwo tukoze kibi. Well, kati ondese ku kibuuzo mugenda kusimbawo ababaka ba parliament constituencies mekanga common man's party. Sinamanya until today nga luwe. Onamanya okususula kwancha you are the president of the party sir. Neera vetting ekyagenda mu maaso, we are still vetting. Toto sinna gimanya. Okay, bali bojjukira ku mutu nga bana batano. Tuyina umani MP wa Kampala. Tuyina muina omukyala Aisha Kayingo, Hajat Aisha Kayingo. Tulese Miles Rwamiti Nakawa West. Tulese Kawempe South Dafara oluvannyuma lwa Nupo kulwanagana engineer Dafara tusazeyo tumuleete tebagitutwalako kyemba nkoze ekibi ngamba nti ekyokoze ekibi kubanga kati onoonya nsobi because tusobola ogenda kimu ku kimu Kampala waliwo Shabi Malende buga nti ate muzze mulina gwe muleese ekyo nakyo waliwo tulaba loophole okulwanagana kwa Nupu ku bwa Lord Mayor ne PFF kuyinza okuspiringa over ku MP kubanga ekifo kikwatagana ne kitambula Lord Mayor waayita nakyo gye kiyita. So we have brought in somebody ayimirirawo ne Lise George nti in case NRM yaga okitwala tukiremese. Kawempe South Kawempe South Nupu oluvannyuma lw'okuleetawo bakandidates ababiri bagenda gabanya akalulu. Waliwo dynamics esijja kugamba wano gye tulaba gye bata. Let's look at it. Oyina Chairman Fred Nyanzi, oyina ne Dr. Roy. Ffe tusazeewo tuleete engineer Dafara Senjako ekifo ekyo tebakitutwalako kubanga NRM candidate gweyina asooka okutuyita mu nkwawa. Navuganyako naye mumanyi bulungi Madina Nsereko navuganyako naye mumanyi bulungi bano tekuli amusobola ayinza okutuyita mu nkwawa. Twetaaga tukubeera mutugenze wanku nyingi tumuleese tulese Council Derrick wano tulese Council Derrick buli tulaba loophole mutaddewo mu twagala opposition efirwe NRM egambe nti abantu bafagambe kati fono twamukoowa kati fika tulondewo NRM no tubateera alternative tuze wano kugambye wa leader of opposition tutaddewo yes naye eki ekyaddondo South tutaddeyo mwana muto ojja mulaba tugenze tuteekawo ojja kubalaba Kayunga tulina b'empi 3 Ebbale county eyo yagudde edda yagenze edda twagimaze edda Ebbale county ya mukwano gwange wa NUP anti kakati anti go byebizibu byo kati goyina mikwano gyo ffe tuli ku struggle ebizibu byo tugamba ntadde nti mukwano gwange kati Kayunga tulina b'empi 3 Eruwero wa mukwano go ani Eruwero baka parliament omukyala no mwana omusajja omukulu bamuyitani Uruwero Sekabira katika north tutaddewo waliwo Shehi gwe tutaddewo awo omusajja mulungi nyayambye nnyo abantu tugenze tuteekawo tetuteekawo lwakwagala kutabula naye tukizuula nti mba ntoliiyo tetuyinza kize nale mukutwala bifeebyo nekifaananyi kyenjagala okukuwa ku screen awo ya producer nga njamusoba akiteekeyo producer Karen omukulu gwe mwatadde Nakawa West omukulu Miles Rwamiti waliwo ekifaananyi kibadde kitambula awo abaana kye baataddeyo nga abadde mu bibiina nga 8 no not mu bibiina colors nga 8 producer wange ekifaananyi kitereka abatulaba n'omuleke naddala producer akirete kubanga simanyi bawandiseko ebigambo bingi and I don't know what you think about it. Colors kyazibadde muddi ndaba wano yayagalako obwa Lord Mayor wa Kampala Miles Rwamiti ekirimu kabiiki mu FDC kirimu kabiiki kati ekyo kirimu kabiiki bwe yamaliriza tulaba 2020 waliwo ekifaananyi ekirala yayagalako okubeera omubaka wa Hoima East kati ekirimu kabiiki kirimu buzibu tugaziiza screen mukulu wali wano honorable alengere bulungi then yayagalako okubeera omubaka wa Nakawa West
kati buzibuliwa ekikulu screen tetuleese ku screen sagala mugende mufumbe ebintu babifumbe babibawe abatulaba babituwa. It's making grounds. Then oyina Miles Lwamiti eyagalako okwesimba ebuyaga county bugahya bugahya county Muhoima district. Kizibu ki olina ekifaananyi ekirala ekiri awo kiraga Miles Lwamiti yayagala okubeera MP wa Nakawa West. I don't know whether bifaananyi bye oba abantu babiga Photoshop. Mbadde ne Miles Lwamiti nga wa FDC. Sure. Miles Lwamiti abantu wavuganyiza abadde mu Bunyoro ng'avuganya Hoima nga gundi Masindi Hoima ayagala nko kubeera meya wa Kampala yayagalako ku FDC. Kati ate musango ki? Okay. Tayagala nko kubeera mbaka wa parliament owa Nakawa West nga wa NRM. Tekibangawo. That is Photoshop. Naye kakati kankulage ebyaddala kati ffe tulinako obujulizi ebyaddala. Chairman Nyanzi emyaka 2016 yavuganyiza ku NRM ticket mu Kampala Central. That's true. Chairman Nyanzi yaliko mu DP. Kakati yato mwogerako. Aisha Kabanda Deputy Secretary General wa NUP mugoko twaka yali RDC wa Kampala tukube emigo. Yenga temwogerako. Lubongoya nga tumwogerako. Katana yali ne ku mukolo gwa Tayebwa Deputy Speaker mbelekete mugenda yo. Munyagwa. Jowe Rusenyonyi. Munyagwa yali mu SDP. Jowe Rusenyonyi gwe bagenza okulumba yali akola ku UBC. True. Yes, true. Ya government. Ne Munyagwa yali mu SDP. Nagenda mu FDC. Yes. Kati yali mu Common Man's Party. Oli mu NRM. You see. So what do you think about that photo? Yes, even if let's assume nti kyoyogera nti kiri photoshopped. No kitande badde. Kangendere ku line gy'oyagala kale tekiri photoshopped kituufu. Ekituleeta mu campaign nga mukola political parties is to win souls from other parties. Abantu baleete gye tuli. Olwaleero ne wabeera Nabbanja n'ava mu NRM nangivuddemu. Nupu nga yabadde yogereza Kadaga. Yadega mama jangwe waffe Honorable Kyakoze takyogerangako. Yali amuyita kuvaawa mu Nupu. Miles Lwamiti candidate wa Common Man's Party in Nakawa West. Nze mutandike bentegeera mutidde batidde. Batagala muntu yenna atye basigale nga bali calm tulabe. A member of parliament. So, Honorable Munyagwa, did you really sit and convince yourself that Miles can unseat leader of opposition of the caliber of Joe Rusenyonyi? Really? That of all people, sikunyoma muganda wange mwami Lwamiti. Nkwagala je muganda. But yes, of course. That mwami Miles Lwamiti muganda wange can unseat mwami Senyonyi. Akute leader of opposition at least emyaka gine. Bakagwa basatu. Leader of opposition. Of his caliber. Caliber chichi. Chichi choita caliber. So Miles Lwamiti yeta ina caliber. Uleke kujerega abantu. I'm not. I was just asking you. No, Miles Lwamiti ina caliber. You see, ikizibu kyamwe. Mulekerawo okukirasifyinga bannayuganda nga mbakirasifyinga ku bugagga. Olwokubona abadde leader opposition emyaka 2.5 abadde araninga budget ya 10 billion eya therefore mugagga. Atali mugagga tayinza mwesimbako. Please, ate mupanikinze nnyo. Actually nze nsanyuse na nnyo kandi tuwanga nsanyusiza. Okubanga kati bamukolako n'ebyo. I'm so gladdened. You're very happy. I'm happy. Chandi numye nnyo nga twese candidate kumutasobola kwogerako. He has a name. No, Nakawa West tugenda muangula. He's a good man. Nakawa West tugenda muangula. Nera nebaza nnyo association ye Chanja mwetegedde. Mwina omugwa mukitegedde obuyambi tubwebaziza. Nakawa West tugenda muangula. So Nakawa West mugenda musiga kalachi because I would say singoba demo NRM nagenti yellow. Yes. Naye fe wafe black and red zitambula omu. Okay.
Good. Twagala kujonza ebizo